Kitalo nnyo amasanyalaze gakubye abaana babiri ne bafiirawo. Nja kubanga mbikuwa mu maaso awo bwetuzikalira nywera ate raba munnange abantu we basharinga amazzi n'ente oba amazzi ge banywa galinga ag'ente byonna waneno ojja kubanga obifumula ate munnange omwala gw'Nakivubo guli luno mpola mpola byonna nja kubanga nkutwala kasafu kanyama tulabe bitya webigenda obanga webitambula okwetoloola eggwanga lyonna. Y'omukyala wa Gashumba okubanga yazadde tujja kuleetera waneno analysis nga bakubuulira munnange bitya bwe byabadde ate era kiki bingi nnyo by'ogenda okubanga otegeera. Tugendeko katono mu politics nayo nja kubanga nkutwalayo naye katandikirewo ddala amawulire agabuutikidde eggwanga nnaku olwaleero. Atandikire ddala n'embeera abantu beeyo. Bulijjo mugamba nti abantu ba mu Western bali bulungi era mmwe mulowooza nti buli mu Western embeera emutambulira bulungi obanga abanene abali mu gavumenti. Nedda, njagala nkutwaleko ku bantu b'eno ekiruwula abanywa amazzi nga galinga ag'ente oba ekidiba ky'ente. Olabaga amazzi oyo gayo mulaba alina ebidomola asina amazzi gano amazzi ge bakozesa ewaka. Kansooke musemberere mubuuze tulabe oba kituufu. Ogatwadde ente? Nago kosomuka? What? Ataga nibagakosa kukora kikuteeka? Nanimanya nkushana na gente ntuno gatwadde ente? Ente nizinywaho nitwe tunywa. What? Kasika na baganywa amabisi gatatekera katira akata akaganywa atyo? Mubirabye muddemu mugambe nti ate amawulire amabi ennyo. Abaana babiri bafudde amasanyalaze gabakubye ne bafiirawo. Oyinza okumbuuza simanyi oba kivudde kuki oba kyogubadde oba abaana babadde bazanyirako, naye nga amawulire genfunye gego nti bino byonna bibadde mu African Quarters eri mu Masindi District, Masindi Municipality, ennyanga ya kumpi n'ekirabo we bayitawo we batyo. Mawulire ga nnaku nnyo era mawulire ga ntiisa, naye nga tusabire nnyo emyoyo gy'abagenzi ate tusabire n'ab'eŋŋanda n'emikwano Mukama abenga abagumya mu kaseera ng'aka kazibu. Nga tuvuddeko eyo munnanga nti enkoba etonye omwala gwa Hamu oba gw'Nakivubo gwe guli luno. Birungi si birungi naye ng'eyo ye Uganda yaffe mwe tutambulira era nga tuliwo kubanga ffe tubatuusaako amawulire gonna nga bwe gatambula oba nga bwe geetooloola. Eyo tuvuddeyo era tukyatambulira mu Western Uganda. Juzi wano eno twafuna amawulire aga former Deputy Inspector General of Police General Mosei Sabit. Era twategeezebwa nti accident eno yagifunira Mubende, oba yali ava Mubende nga ava ku giveaway ceremony ey'omuzzukulu wa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Era twategeezebwa nti akabenje kano we kagwawo baamunona bunambiro ne helicopter okufuna obujjanjabi obusingako. Amawulire amalungi gali nti agenda atereera okukomawo kakalabanya emirimu gye, naye ono avuddeyo n'agamba nti bantu bange nakola analysis n'abagamba nti abantu abasinga mbumulowooza mbu ba Westerners bali bulungi nti naye munnange embeera si nnungi. Wulira bibino Ibula tukyogereko katono. District ye Sembabule kale Ibula gwoso kwatwa birambulako nnyo naye kati abo bana bakunga baremi babimanyi ye Sembabule wasinga okuva abantu ab'amaanyi ba minister n'abangi
naye omusajja yagudde ku accident. Banne kambabulire tuli ku musajja Muzeeyi Ssabbiiti, abantu nga ku side ya maama eri be banayini buyinza, yagudde ku accident, ambulance nejja ne bamutambuza Ssembabule ne district ezirina nnyo nga teri ddwaliro lisobola mukolako, ne kitwala helicopter y'amagye gye baagijje. Tuli mu district esingamu baminisita. Bino bonna mbibagamba mwe bagunine mbitwalanga by'okusaaka kwa tumala kwogera mu politics ne mujerega abasoga ambo be banaku ennyo mu Uganda. Nze mbagamba if you want to see poverty come to Western Uganda. Waliwo musiro muyanja samira mu wisdom. Nze I'm not ashamed. Tata wange jave ne nyindo lwa kwa mama wange mumbeje na suna. Ate si bano bambejja bakukubo kawala kasubi yaffe awona ku stage awo takali ya Muzeeyi wange osegera. I'm coming from the royal family. Nze sava ye nyinde eno kati nze okwogera because I'm proud je tuva nalaba rujo poverty. Essembabule ewava abasajja barwashande simanya kuba Ssembabule rwemiyaga bitwala tugende owona ka area. Ssabbiiti banayini buyinza bamutomedde ne bamutwala mu ddwaliro linanye nga teri bujjanja takisobola mukolako, ne batumya eyo gunship y'amagye buno helicopter eyo gunship zirwana ne Sudan. Nti mubeerawo ne mujerega abasoga biki agambye nti ebintu byayogerako abimanyi era akuwadde example nti abalagiridde mwena abamanyi eyo nti ettaka lyabwe balinayo ettaka balinayo buli kimu. N'agamba nti kyewuunyisa nti omukulu oyo yafuna accident beetooloola Ssembabule yonna nga banoonya eddwaliro lye basobola omutreatingirako lyababula. Kifuula baba basobola okuba nga batumya helicopter babe nga bamuddusa Bunambiro bamutwale malwaliro gasobola okuba nga afunirako obujjanjabi. Kino kiba kitegeeza ki? Oba gezaako okuba nga insinuatinga nti kyandibadde nga kyabwenkanya kumpe buli district ebeeremu eddwaliro at least nga liri well equipped na buli kimu ekyetaagisa okuba nga kijjanjaba abalwadde. Eyo nvuddeyo munange emisana nabaleetedde era omugayi wa NRM ng'alajjana. Kakati omwami ono avudde n'agamba nti naye bantu mwe mbabuulire ekibiina kya NRM kiweddewo. Lwaki ono omusajja mukulu si mu buvubuka nti mwandigamba nti oba ki muwulirize ebigambo bye. Naye mbabuulire kino kibiina kya NRM kiweddewo. Ne batuuza olukiiko lwa disitulikiti Namba ne basomba abantu okuva mu buli disitulikiti mu buli kitundu ne babaleeta ne bakuŋŋaana mu kifo ky'okwogera ku nsonga eziruma abantu. Batukoledde ebintu ebyo bwe bazze Kasanda mu Kasanda South bakuŋŋaanyiza abawagizi baabwe mu disitulikiti yonna ne babatuuza mu Kasanda South ne batandika okwogera ebintu ebitaliimu makulu ne batandika tuzinira amazina. Nalabye Minisita Kasolo ng'ayogera ku bintu by'ettaka byatamanyiiko na muwendo. Abantu bawoza betwagoba ku ttaka oba taata wange yagoba ku ttaka abatuleetere batuveeyo tugaa nti gundi yali ku ttaka bw'ati bamugobako omwaka bwe guti ne bwe guti tulyoke tumutegeere. Kati Minisita omulamba wakafuuka vice chairperson wa Buganda mu kifo ky'okukozesa omukisa okwogera ku issues ezikwata ku Buganda. Mwenna ka gurupu konna mwabadde ku Patrick Nsamba mwenna nga muli buli ayimirira nsamba nekinfuula nsamba. Obwongo bwange muteeka ku bantu, nwanirira amazzi ago abantu bagafune, nwanirira abasomesa babeereyo mu masomero gaffe, nwanirira abantu babagobebwa mu birombe babeere nga bali mu birombe. Ebyo ebinfuula nsamba. Mwe muli mu kulwana nze nga baganye okuddamu ebyo ebibuuzo. Bwe tuba nga tulina layini z'amasannyalaze ezitaguka, oli minisita mu gavumenti ya Mwami Museveni, waliza abantu n'obawa essuubi nja olunaku bwe luti ne bwe luti tugenda tandika okukola ku masannyalaze gammwe agataguka. Muli ku nsamba. Oli minisita mulamba tusobola kunnyonnyola lwaki gavumenti yo eremeddwe okukola enguudo mu Kasanda eza koolaasi, luguudo lw'Emyanzi paka Kiboga oba Emyanzi paka Kiyuya. Muli awo mwenna agurupu KNRM mutudde mu kifo ky'okwogera ku nsonga eziruma abantu. Namugenda kukyusa mutya Kasanda, mugenda kukyusa mutya Kasanda North oba Kasanda District. Muli awo muli mu ŋŋambo. Nsamba yagoba abantu ku ttaka Kamulege yabaleete
ondetera abantu benagoba ku ttaka oba kitange be yagoba ku ttaka gwe Minisita Kasolo naawe baleete nja kuba nsobola n'okusimbawo ssente bwe mubanga mulina omuntu yenna gwe mwali mulezi gwe mulaga nti ono famire ya Nsamba gwe yagoba ku ttaka mutugjeeko ebintu by'ekijege ebyo twagala kutambula era ffe bwe tuba tutambula twogera ku nsonga zikulaakulanya abantu si ebyo bintu byakugenda nga mubuukira n'obuukira kino n'obuukira kiri n'obuukira kiri n'okusiga obukyayi bulijjo nnenya Kamulege nga manyi muvuuka wa mu kyalo kyekimukozesa ebyokusiga obukyayi naye ne Kasolo omuntu amanyi programu za gavumenti nga bwe zitambula ne mutandika kwesiba ku Patrick Nsamba emyaka 4 mulemeddwa bikola mwesiba ku Patrick Nsamba babagamba nti guno omulembe baguyita mpawa talikaaba era ne babagamba nti guno omulembe baguyita mujja kiwulira biibyo mwami abyogedde byonna n'abimalayo ate nyongereko ki nze mbaawo kubanga mbatwaliriza n'okubanga mbaleetera ebigenda mu maaso waneeno mu ggwanga Uganda nga tuvuddeko eyo munnange tubadde tukyali awo ate Suna Beni n'aluleeta mbu maama we battamudde ani yatta maama wa Suna Beni bibyo Fifi da Queen n'avaayo n'ayogera ebigambo bino wammanga nga yeesimbye mu kamera n'ayogera n'agamba bw'ati weepanka nnyo okuba ne Lubaale naye kamanya nti bulubaale bwo bunafu ffe totusobola tulina ekkooti zaffe ze tutuuza ekiro tezimanyi bulubaale bwammwe obwo ekkooti z'ekiro ozimanyi Masabo ge Masabo Nyenye Nsaasi Mayembe Lubaale Sindika bwatula nga yabyogera ffe tuyina ekiiko zaffe ez'ekiro tosobola kulwana nazo kati tezakutwalidde akaana linda nyoko yaddako muyinza okugamba Suna Beni byayogera babimugamba kano kavuyo tugenda kukateekamu ngenda kukazannya nakakuŋŋaanyiza ngenda kukabazannyira wano naawe mujja kukalaba Fifi da Queen ng'ayogera ebigambo Suna Beni exactly byayogedde tosobola tolisobola mbw akaana kawedde nyoko yaddako wakamala ofiirwa omwana wayitawo ennaku 27 ne maama n'afa olwamala okufa bw'ati Fifi yadduka emisinde n'amanyulayo ka vidiyo ako. A few moments later. Fifi da Queen mukyala Nsuugo bwe nti nabbanjawo Kabira era omukadde w'ekkanisa mukwano ekyo kye wayogedde bakuyita kweswaza mugagga kusesemantula bakuyita mugagga kusesemantula ate bw'otenyweze ekkooti z'ekiro zigenda kukusaddaakako ne maama wo olaaza asaddaase mwana abadde tannatuuka ku dduniya Lubaale omutono omunafu akulemye okulwanyisa oyingirire ffe tosobola tetulisobola mukwano tosobola tolisobola era tosobolangako tolisobola naye nga twaka downloadinga dda nga mbaziira tona akayina mu simu ye nga nkayina nange nga nkali nze mbagambye ogwange kubawa ebitambula era nga wendi nnyo kubanga mbibatuusa kati tubadde tukyali awo anti munange mukyala Gashumba yazadde era mu kuzaala kwe yabaddeko awo misana ng'annyonnyola biki yagendanga Continental kakati katuulire ono ye ayogera ki ku kintu ekyo. Taata Ssebo tusanyusa okuwuliza Ssebo gyebaleko Ssebo. Kale kyekiriwo. Jasi wano mbadde empereza abadde bangamba mbu sinnagawulya ngamba agaliwa nti mukwano gwe yafunye ezzadde Ssebo bweza. Omanyi nti omwana agenda kweza na mwezi mulamba. Kyogamba muzeeyo omwana abadde mumulina nga ensi temumanyi. Omwana yes mwezi mulamba gwezi. Yazalibwanga nga 11 August yes. Ne mzee omuntu w'amaanyi nga gwe mu ggwanga oba wadde otegeeza dda wankyeba. Kubule muganda wange. Sola ku express I cannot expose my family ku social media eno gyolaba. Yes Ssebo taata. Ffe tugisobola ffe tulina hard skin. Yes Ssebo taata. Situsobolera ddala I cannot.
social media etali regulated bano bawemula bano bavoola bano bakola ki naye kubuuzemu ekibuuzo ye taata abazzukulu ba Museveni tubategedde benkana nga tebali over 25 years muyiga okweka famire zammwe ziveeyo nga mutazisuubira yesebo taata nange omuzzukulu namwewunyiza oyo yafumbiddwa ndadde simumanyi nti nalina muzzukulu omukulu bw'ati kati nno ekyewunyiso kimanyi ate omuvuka yamuwasizza Jeno Kavumo oyo omumanyi yesebo mumanyi mumanyi sebo Jeno Kavuma mumanyi kati oba balina omuzzukulu aweza emyaka 25 27 gwe lwaki olaga owuwo omwezi ogumu olina n'ensonga agala okuŋŋamba abaana ba Museveni abazzukulu ba Museveni tebagenda Bulaaya ne bali obulamu wali obalabyeko nga mutabani wa Mono Kampala mutani waffe Kampala mbadde nga mbubaza ndibadde bubeezi nti alina kaliya eyo gyagira gyaddukira emisinde nsuubira kaliya ng'okiisinga bwogaba engagement lingi abantu ke balimu nga bafa ennaku Kyagulanyi tiyalikkiriza na mwana we n'omukulaga bulamu bw'aliivinga yesebo ayo zali bulungi ni bulungi nnyo taata Kati ffe twabadde awo nga twasama azadde batugambye nti munnange omwana yawezezza dda n'omwezi yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'omunaana kakati ffe tubadde awo nga tulowooza yazadde tumuyozaayoza ate munnange oluvudde awo n'ayogera ku mwana muwala Aisha Nabukeera naye nga munyiivu kyekyanira okubuuza muzeeyi kyebali basibyeko nagamba sijja kyogerako ekintu ekyo ky'omwana afuuna omugana gwewayoola nga yeetaaga obuyambi tebakuyita ku mbaga mbu kwanjula Nabukeera ekyo si ekisinga obukulu nawonya obulamu bw'omuntu eyali agenda okufa ekisinga obukulu ekisinga obukulu ensi yonna nga yennyala Nabukeera namuleeta mu nnyumba yange okuva 2016 n'asoma n'amaliza university ne musasulira UCU nga asasula $2.5 buli semester nga koosi gy'asoma abaana b'e Makerere basasula 1.2 kuba nali mwagala nnyo kankubuuzemu ekirala pengepenge okuggyako ebyekidongo Nabukeera lwaki ampita mu kwanjula kwe olina okutegeka mpazi gwe olina okutegeka wamma igwe olina otuleka nze muzadde gwe mukuza ye nze muzadde yensobi gye mukola pengepenge kirayinza okumpita mu kwanjula kwe agwe olina okutegeka mma abazadde bategeka okwanjula obwedda ku social media Gachumba tebamuyita Nabukeera ampite then I cease to be her guardian mba sikyali muzadde we oba mugenyi mba mugenyi mu kalicha ya Buganda wano Nabukeera bw'afuna mukwano gwe abuulira anti we oba abuulira mukwano gwange omukyala yaleeta amawulire ago nti owaayi muwala waffe nayinayo mukwano gwe omwana amaze okusoma alina omulimu nti kale njala kumusinkana nga bajja mu ofiisi nga mubuuza omulenzi gwani osibukawa bakuzaalawa wasomerawa okola mulimu ki bw'amala obimbuulira nga tukola background check up ono mwana yaani bwe tumala okyapuruvinga nti mwana mulungi nga mwembayita bapenge yesebo nti owaayi omwana waffe alinayo mukwano gwe mujje tuli ekyemisana naye olero ensi tenaba mumanya yesebo nga tumumanya ng'olwo okwanjula kubeerawo yesebo naye Nabukeera okumpita ku kwanjula kwe kiringanga abantu banabaaga enteyo ne bagamba jangu ono nayo kiro y'ennyama kitegedde Nabukeera nze ndi muzadde we okuva 2006 omuzadde Gachumba actually nze naaliyise n'abantu abanene baaliweddeyo mu kukyalo oba mu kwanjula okitegedde yesebo nkijjeyo bulungi okijjeyo bulungi na ku nsonga ya Nabukeera n'agamba nti abagamba nti Nabukeera teyamwyita mbu teri alina mweta Nabukeera yali alina omutuukirira ono omuzadde ye yali alina omutegekera okwanjula na buli kimu era ye nga Gachumba
nti yali mento kubanga ayitako abantu abalala n'abagamba mumanyi omwana waffe yatufunidde omuko tugenda kwanjula naye ate embuga nawukola okumuyita mbw'aba alinga ng'alaze nti Gasumba alinga omugenyi tamwinaako kakwate konna so nno nga yamukuza. Webale kwekumira ku Legit TV 256 tuwerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharinga likinga bisigadde nkomawo nabyo tovaawo.